mwe nabadde nesonyi akakalabanda nabadde nesonyi akakalabanda kano naye mpulidde nti no Kamanja Kibalama bannange nafuuka ddi Museveni nafuuka ddi Museveni kambuuze baswiri kati nze Museveni nze gobanja Kibalama kakalabanda gwe bakugambye when you see my face efaanana ne ya Museveni nze nkulembera nze nkalakata Uganda wabula bannaye bantu mwe muwuddisiza ensi nakugambye nti ene wange jangu mpolambwa gwe you didn't listen, you did not take advice gwe kisirusiru gwenze size nakusonkereza gwe wansonkereza ze nali sikumanyi naga gatugo nali sigalaba because you don't have any relevance when it comes to me or any information kubanga otimba bulimba struggle yeri mu likes bwe nabalo kubuuka I don't care what you post naye togena postinga bulimba kati obusungu bukuluma olwokubanga walabise ku video gye wadde wesiba ku muhozi mbuno yeyenga wesibye nti no Toyota banze nzeyire ngobayita muhozi bakugambyeko nti no abantu bwe baba ba Luganda obanga they have some sort of relation baba bebamu baba bebamu kati tugambe nawe baganda bo bonna mwe bamu you do the same kind of nonsense byokola mwefuula abategerera buli omu mwefuula nti no watuuka wakunze ompita nti no nze ndi baby ku Facebook just because nti no nakajja ku Facebook it doesn't make you better than me honey gundi bana yenga tulabye ne ba S2 dropouts where you are S2 dropouts am a graduate toina chongamba chichi chongamba bulimba woka buzunza up and down you lost credibility the moment you started posting obulimba up and down. That is when you lost credibility. Kati gwe toyina kyongamba. Gwe nobo obukolwa bwo. Obuwaliwo obukolwa obuli faceless. Obona bwo sina na budde bwo obukolwa obuli faceless. Naye gwe kakalabanda gwe ebyo bintu byobadde okola byokola buli omu olowooza nti nogenda kubinkola. You think I'm one of those people. Nti omtenderanga bwolwanye entalo. Nti wazirwanako. Banange. Come slow. Nze siri abo bayekobeta abo bakojja omusiru gw'omanyira up and down. Gwoba oyagadde. Nze siri abo. Because you're in the same league. Mwina mutambuza bulimba. Ate ekobete ne wankubadde atambuza bulimba naye yali mutuufu kakazi gwe. Wali oyagala kuwa gundi oli obutwa. Mujjawo. Wali oyagala kuwa mujjawo obutwa. Yes. Yali mutuufu. Ate wali oyagala mukwana naye nakubuuka nategeera nti kakazi goli kabyoli ka mutima mubi. Era we mutakkanya kubye ngabana bye sente ebyo bebewamba ne mufuna sente ezo. Bwe mutakkanya kwe kuvaayo ne mutandika okubeera nga mweswaza muyomba up and down. Mulowooza twali tetubalaba. Omusajja oyonoonye obufumbo bwe. Gwe wasooka okwebaka ku Bobi Wine wano ku UK ku bakazi be UK gwe wasooka okwebaka naye. Tewebaka naye eri ku gundi Westfield Road eyo. Tewebaka naye mwe ekibala kya Seven Sisters ekyo waggulu nga waliyo lodge. Gwe wasooka okumwebakako. N'omukuba n'ebisiraani ky'obola baba bamukuba ne ban for almost 10 years. Bisiraani byo. Obufumbo bwa musajja bwonna mu bwonoonye. Buli waba atambule bwali ne musettingira ebikazi. Ebine ebipali up and down. Chovola ba this time around we have US. Ne bamukwata ne bamuzinga ng'omuntu atali mu makulu ne bamuyisa na manju because of bisirani bya mmwe. Kya kujja wane UK ogenda US. Sigenda kwebaka naye. Wefuula wano mukwano gwe. Wefuula wano mukwano gwa Barbie naye ng'omulira mu ndanga ensoli mambwa gwe. Gwe olina kyongamba gwe. Kasakazi gwe olina omutima omubi. Wano waluwala wano nga nabana yemaze okuvunda endwadde z'obukaba zimaze okuvunza nabana ne bagijjamu. Mukazi watu yave Uganda najja n'akulaba. Akulaga omukwano naye nga tamanyi nti n'omuntu gwalaga omukwano yanyeenya omusingi gwe. Yakwanira bbaawe abasajja yeeyebaka ne bbaawe. Kakazi gwe olina omutima omubi. Ate we wavuma segirinya mu bulwadde ne mutandika okupostinga video ze gwe n'oyo kojja omusiru n'oyo ekobete ne mupostinga video ze mu bulwadde nga mugjeyo video ze enkadde eze Kenya mbungaali enkoko. Nategeera nti muntu gwe oli mubi. Kati weefuula gwe ayagala bana Uganda olimba. Tulageyo bojjeyo naffe tukulaga abaffe. Kubanga for us we defend and make sure we get results. Gwe tulaga okujjako okuleekaanira ku Facebook for likes. Oyagala kunfuula content. Oli sure.
kakazi goli kabi ensi tekumanyi naye oli muntu mubi we nategereraawo Segirinya ne mumujja ne muddwaliro nga tannaba kuterera kyovola banga ali kundiri singa Segirinya yasigalayo singa temwamuteekako propaganda oyo omusajja oyo yiteyandi badde mweyombeera wallahi ne bantu mwe muli babi kati oli wano jjo omanyira nze mbo manja kibalama nga nze abange the people I advocate for bavaayo gwe bibiyamwe bibeera bya likes mumanja otya kibalama simwe mwagamba nti nno nti ali Canada mu kampi yete bagamba nti ali Canada kati muteekawo mbeera kutambuza kintu kyammwe tebagamba nti ali Canada mulowooza buli omu musiru mulowooza buli omu musiru mwegase n'obwo obukolwa bwammwe nti nno mumanyire ate obukolwa bujje mpola kubanga obwo obupeegi bwabwe bwo nja bujjawo bujja nja kubujjako bupeegi gwe nagundi gwe stop projecting your issues nkuwone stop projecting olw'okubanga oli kamwanyi nti oba osula mu nnyumba ya council. We are not the same class. We can never be. We can never be the same class. Oli kamwanyi, oli mu nyumba ya kanso. Naye nyumba ya kanso engeri gye wagifunamu nayo tukimanyi. Era we bakumala okulongosaamu n'abaana ne bakujjamu n'abaana. Ne era n'oddamu ne weerwaza okufuna ennyumba ya kanso. Wali wagala kufuna nyumba ya kanso. Olowooza nti no, gwe, you are invincible. Hey! I told you, come slow. Kubanga nze dozi zempa olaba defending abatankwata kwate when it comes to me leeta obukakafu onsibako sente za Museveni leeta obukakafu ate Museveni era kyabakalakata ne muhooza agenda bakalakata bet me ate mukimanyi you know this but you're not telling. This is why you are masquerading lies. Temuli political activists mwakulukuta mwavadda ku mulamwa instead of telling your masses the proper strategy. Muri mukuwuddisa nsi which means muhooza agenda bakalakata bet me tisa balinga watisiza okuwaayo bali abeewaayo olw'obusiyazi tisa abo. I'm not in that. Ze sirimu ebyo tisa abo bo tisa ebyo tebikola iwange. Ze siri kamwanyi nga ggwe sisula mu nyumba ya council nga ggwe am a landlord here and in Uganda okitegeera. I pay my taxes. Sitting omukazi omukulu. You will be semi-retired. Kubanga gwe kisiru gonsinga obukulu. Anyway, tuyina different backgrounds. Owuba shift up and down olinga abantu abakajja ku UK. Because you didn't prepare for your life. Waddanga mu kugaba bitundu bya kyama. Ne reports eziri wajjamu embuto ezaba mindset vane kuzaba. Ne reports eziri nga watta omwana wo. Okitegeera gwe olina kyongamba nze nkuzizza abaana bange naye gwe n'ababa ababiri bewazaala bewasobola okutereka va kuzirya embuto ze wajjamu tewasobola bataata baabwe bakuze ne bataata baabwe. This is how you can see how irresponsible omuntu bwali. Tewasobola kuno ku UK with all the opportunities you could not even look after your kids. Gwe obeereko kyogamba nze honey. Oli wafu. We are not the same class. Tetuli mwebyo. Nawo olosho. Gwolosho simani ashawo kobokobo nawo jomanyirenzi. Nzawo siri awo nga bwe nakugambye. Siri bali botisa batayina mpapula. Siri bali botisa abeewaayo ku basiyazi. Siri bali botisa abali ku kamwanyi. Siri bali botisa abakanso. I'm a different kind of breed. You learn. You're gonna learn. You're going to learn to mind your business. Go once or sonkereza kati I'm here. Once or sonkereza ngoloza nali sikulaba. Kati nzize now you're reacting, you're papal up and down. Tewebase na kwebaka. Bangamye tewebase wansibyeko wansuzeeko. What is the big deal? Nze nkulembere ensi. Baba teekawo mu buddise mwe mulira ddala sente za Museveni. Mwe ba state agents. Kubanga muliwo ku buddisa na kusiga bulimba because you don't want to tell the people the proper strategy. Temuberangako ku mazima. Anyways, yeyo doze esooka. Damu njasamire nkwongere ey'okubiri. Nze I'm here. Anti olowooza ndi bali b'omanyiira. Hey! Ate ono w'ekibala ali ready to come out. W'ekibala kya Seven Sisters eyo gye weggalira n'omukulu upstairs. Waliyo ka lodge upstairs. Gye wasooka okweggalira ne Bobi Wine.